Mukama abagumye abazeemu amanyi muyimise emikono tusabire ku famire eno. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo kitaffe gwe tuyimira maaso nga tuweereza bulijjo gumya famire eno. Ebigambo byonna ebyogerwa mukulu Joseph Tamale takyabiwulira naye famire eno yeewulira, naffe tuwulira buli omu ng'ayogera, naye famire eno gisiba amaanyi gigumye okufa kuno kwadda era twali ajja kuwona, era yengeri yokka ekutuukako Mukama mu nsi tuli batambuze. Famire eno gigumye ekitegeere nti kino kyatugerekerwa, ate era ffenna abali wano tujja genda tetumanya ani asooka, naye emyaka 10 tewali bakyali mulamu ku ffe ffenna egiri maaso. Tukusaba famire eno ginyweze, abaana famire yonna ginyweze babeere bumu nga kitaffe n'omwana n'omutukuvu ali obumu mu Kristo Yesu Mukama ffe tusabye, amiina. Mukama abawe omukisa.